bino wamanga bitwagala okubatereza emmwanyi olunaku lwa leero tusobola gyogerako ng'eya Buganda. Emmwanyi twetwogerera olwaleero kirime ekirimwa mu ggwanga lyonna okuva ebuvanjuba n'okugenda ebugwanjuba. N'olwekyo omuntu yenna agezaako okumubilizingira, agezaako okukunga abantu nga yagala okubategeeza nti ensonga eno ya ggwanga, oyo aba alwanya mmwanyi. Naye Abaganda bagamba nti eryokanga n'etonya ne tulaba ensiisira bezenkanya emyoyo. N'Abakatuliki bagamba boogera kabonero akalabika akalaga enneema etalabika. N'Abasiraamu bagamba nti ng'oyagala okutegeera omuntu kikyali yennyini omukkirizanga n'asitula olulimi lwe n'ayogera. N'olwekyo ebigambo ebyayogeddwa sipiika wa paalamenti jjo ow'ekitiibwa Anite Among, Right Honorable, byatulaze nti eyamutuma ensonga eno, kwamujjukire paalamenti ensonga eno yagigoba, n'egigoba n'egamba nti emmwanyi UCDA esigale. Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tebuhabulwa ye yennyini n'azza ensonga eno nga si mumativu ku paalamenti kye yasalawo. Naye okwogera kwa Anita Among kwatutegeezezza nti oli eyamutuma be yali amutuma ku brief yamugamba nti eno ensonga gitwale ogyewo emmwanyi olw'okubanga Abaganda bagifunamu. Era omutima ogwabadde mu paalamenti jjo gwalaze bulungi nti mobilization eyakolebwa yabadde tulwanyisa tutya abantu ba Buganda abalabika nga bafunyeko mu mmwanyi. Kati tusaba Pulezidenti wa Uganda mukulu walwanira Luweero, tewafuna na mbavu zigenda wamu Kiruhura eyo, kubanga eyo Kiruhura Sam Kuteesa yali akuwangudde nga tofunye wadde obululu obuwera 200,000, yafuna oba 3 omukulu oyo mu kalulu k'ekinaana. Era eyo ewaabwe ne bamuboola n'ajja wano ewaffe e Luweero we yakuba enkambi n'atandika olutalo lwe, ate nga nabo bwe tubala abalutandika bonna yali abajje ku kyalo kye. N'olwekyo okuvaayo essaawa zino lwakuba abantu abakusenza ne bakubeererawo mu ssaawa embi bafunyewo ekintu kye bafunamu ssente, gwe mutima ogusinga obubi gw'oyinza okulaga abantu. N'olwekyo etteeka ly'emmwanyi erya UCDA mu nkola ennungi terisaanidde kati kusigala mu paalamenti, kubanga omwoyo gwalyo twagutegedde tigwazze kulwanyisa ggwanga, ng'eyalobotedde ekyama lwe lulimi olwasitukidde mu sipiika wa paalamenti. Sipiika wa paalamenti yabadde akiikirira ndowooza ya pulezidenti, n'atuuka n'okubuuza abakozi ba paalamenti nti oba bayina ennamba. N'atuuka bagamba n'omukozi wa paalamenti n'amugamba nti bali aboogedde bali 8 naye bano balabika bali 130. N'olwekyo ennamba tuziina. Ate nga mukozi wa paalamenti erinnya tulireke, naye nga mukozi waki wa paalamenti. Ate tumwetegereza omukyalo oyo ne bakola nabo bonna kizibu nnyo okusangako Nambi oba Nalwoga. Omuofisi oyinza ogyetegereza, by the way bigambo ebimu bituleeta okuddamu okwetegereza ti naye ono ye atambula atya. Ogenda n'omutunuulira n'otukako mu ofiisi ye, si kyangu nnyo okusambangamu simanya Nsibambi, simanya Lulume, simanya Nalwoga, simanya ani, era bamweterodde be batyo. N'olwekyo twategedde abantu babiri ti ekyali mu paalamenti kyali kimenya ssemateeka wa Uganda olwajjo. Ssemateeka wa Uganda n'amateeka ga Uganda tegatukkiriza kukola kintu kyonna nga kireeta okwawulayawula mu bantu n'okusiga ensigo ey'obukyayi ku mawanga. Kati sipiika wa paalamenti okuyimirira mu ntebe empunde bwetyo ey'ekitiibwa
n'ayawulayawula abannayuganda mu mawanga nga instructinga n'abakozi ba parliament bakole ekisoboka kyonna nti eggwanga erimu bakunge abantu nga babakunga nti si ku nsonga eriwo ku ggwanga. Sipiika wa Uganda senga yabadde mu nsi etalima amatooke n'amayuuni nante, senga olwaleero yalekulidde dda. Tovolaba olwokubiri tugenda kuddamu tutuuze olukiiko lwa Buganda Parliamentary Caucus tusalewo ku political action gye tugenda okukola. Naye banaabanga awulira alinamu ensa bwandituuse olwokubiri nga yeetondedde bannayuganda n'abantu ba Buganda. Ate okwetonda tetwagala kuno okwamaseeneeko okuseka amajeemulu kufa omukyalo etumwagadde twamutwala n'emmenga e Buganda. N'olwekyo tumusaba ku kino nga tetunatula lwakubiri baba ayinamu ensonyi yeetondere Obuganda, yeetondere ne bannayuganda. Asalewo naye one nti etteeka lino kati oluvannyuma lwetwategedde nti liri mutima gwa bukyayi ku ggwanga, etteeka lino tusaba Pulezidenti Yoweri Museveni lizzeeyo lifu befufululufu. Parliament esobola kuyisa tteeka ng'amaaso gaalyo gatunuulira tribe. Kati sipiika atunnyonnyole kiki yabadde ategeeza nti make sure nti these Baganda don't have the numbers. That is absolutely unbecoming of a Speaker of a National Assembly, and it's unaccepted in all democratic societies, even primitive ones, by the way, would find it hard to take. Actually, when you see the whole scheme and how he was choosing, you would see he had a and we, by the way, we honored the Speaker. Even in the morning as a caucus, we met the Speaker and said, and we are people from different regions. We appealed to her not to look at this issue as a sectarian issue, but as a national issue. Therefore, our demands are very clear, is that we think now the spirit of the law, because the law has a spirit, the spirit of the law had intended to target a certain tribe. By virtue of that, that law morally collapses and technically collapses. Therefore, we will not even make small demands that the Speaker should not chair any other meeting to discuss coffee. But also, how will the Speaker now chair a parliament where they are Baganda? When you have expressed outright bias. For long, the people of Uganda are the most hospitable. Every single person can reside in Uganda freely. Most of the legislators here have bought land from Baganda and have homesteads in Uganda. The intermarriage that has taken place in Uganda is beyond reproach, including the Katikiro of Uganda the other day. Yawa muwala we n'amuwa abateeso. And I have seen so many MPs who have Badama, Bajab. The other day there was a prince of Uganda who was also moving around with somebody, I think from Acholi. We don't give a damn. And from our history, for long that is who we are. We are an integrating community, a welcoming community, and no amount of sectarianism of others will force us to look the other way around. Mwanyi tujigambye olwaleero. By the way, waliwo emwanyi zitadda na Buganda. Ye Robusta. Arabic coffee. Ne salanda. Mu Buganda tezirinamu. Kakati ziri Mbale na Mbukisu. Ne mu Western Uganda. N'olwekyo emwanyi si nsonga ya buki ya Buganda. Milioni 12 teziri wano.
actually abantu kati abasinga okugula n'okusimba emmwanyi olwaleero mu season eno abasinga ozigula bavudde mu Western Uganda na Northern Uganda ababadde era kati osanga abalina nursery beds by the end Tukooye Emandwa yavudde ku shillings 1,000 negenda ku 3 abasinzo zigula kuzo bwezibadde ku loole nga bazifulumya bweru wa buki wa Buganda. N'olwekyo eno ensonga tetwagala kugiyambaza lubugo lwa Buganda, eno ensonga ya ggwanga lyonna. Kyova olaba abagiwagidde bavudde mu buli nsonda ey'eggwanga. N'olwekyo kyova olaba tugamba sipiika wa palamenti nti gwe ensonga ey'eggwanga ojambaza eddiba ly'eggwanga erimu erya Buganda. Wabadde otta omutima ogw'etteeka eryo ne watubuulidde kyekyali baleesa. N'olwekyo tukusaba nnyabo gwe ne Yoweri Kaguta Museveni gwe Emandwayo ne Emandwa ennyini gy'okongojja kongojja emmanjayo n'ekiteega kye mwaleese eky'etteeka mugende nakyo abadani abada.